ko ino gisubira ngo tulaba muzere megaton kemanya dini Frank Ntambi na kulwalero ensonga zitambula mu ggwanga Uganda tuli ku nsonga ya Walukaga ono ayajiddwa mu kalulu togenda kubeera nti asobola okwesimba okusinziira ku akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama kaakulira kigambibwa nti omukulu ono empapula ze yatwalayo empapula tezitegeerekeka era okusinziira ku omuyambi wa Ssegona yamuwaabira kigambibwa nti saawa eno ebintu byonna Ssegona ali mu liidi era yayogeddeko yabadde ku BBS interview gye yakoze phone call interview ng'agamba nti kaakati ate ensigazza bano abasigadde mu bakiyimba abamagoola nabo ngenda kubeera nti mbakuba naye nsaasidde nnyo muto wange addeyo asome ate 231 ajja kudda ayesimbewo nga nze ate mpummudde kanjira ntwala abantu b'ebusiro mu maaso mukulu nga bw'asoma yongere ku bitabo bye ajja kubeera nti akoma ebigambo bya Ssegona naku olwaleero ndi Frank Ntambi njagala tunnyonnyola ensonga zino zigenda beera nga zikomawa akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okusalawo nti ani alina okwesimbawo ani yeesimbyewo ati alina ebisanyizo oba nedda. Remember omugozi w'akakiiko k'ebyokulonda yavaayo yali ku radio yali CBS FM n'agamba nti ensonga zino eza Ssegona ze yawaabidde tezitukwatako simanyi lwaki ate beekubye engalike saawa eno omukulu Walukaga n'abanga bamugjayo Secretary General wa NUP yavuddeyo n'agamba nti bangi bakyabajjayo omukulu Mulyannyama ali kababi era yatiddetidde dda nabbosa bagamba naye bamuleetera wanye gundi omukulu obijjawa bintu byogero bantu Mulyannyama bamugambye guma katusooke ono Walukaga naawe tujja buli omu ajja funa mpola mpola yesi tambibuuza ku bantu tosekera mu nsonga soka tubere serious tuze kukolera abantu ebigambo goma ebigambo bawogera no toseka gondi Mulyannyama yabadde nekku nga yeeraliikira mwadde dda topapa naawe bajja nisimanya abasajja baagala ki okusinziira ku information atambula omukulu wali naye Mulyannyama ebipapula byalina olina muganda wakufaanana ebipapula byalina bya muganda we bafaanagana balinga binusu era bwe badde atambulirako era saawa eno bagamba kasaba maze Walukaga badda ku Mulyannyama n'abalala bajja tewulidde gundi Secretary General waga nti kikyatuuka ku bangi mutima negunkuba yankubye bunnunnu Frank abuuza ku bantu osobola okusazaamu ebintu ebyo tutandika kati Frank akola introduction tugende mu maaso ama abali ku mukutu gwaffe ogwa Megaton Media tubalamusizzaako nnyo ne tubakulisaayo abalabeshe nakawungeezi abavudde ku mirimu abagirabe nga mukyali ku mirimu tubeebaliza ddala amannya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor lunaku olwaleero nsonga ezindeese z'amateeka tukulaba ndekanikanye wano musaati yange eno ey'obwalooya bwalo material bwalooya mbere nga ntaputa ensonga zino eza Mathias Walukaga Electoral Commission NUP kichezaako amateeka galambulula gatya central points mu arguments eza Walukaga ne ba lawyers be depositions zaabwe saako ne Electoral Commission central points zaayo ne lwaki yatuuse ku nsalawo eyo na ene standinga oba egenda kuwakanyizibwa weba egenda kuwakanyizibwa bannaffe bagenda kwekwata ku nnyingo ki kuba ebintu bino ebyamateeka bizibuzibu mbadde nkunyumiza wano off camera nti amateeka mazibu nti osobola okufuna ruling ku kooti esookerwako eya wansi oba ya magistrate oli n'agenda ewaddako nga si musanyufu na nsalawo ate n'asinga nebikyuka so ze ensonga ez'amateeka n'okujjawo era waliwo sho gye twakola sabiti nga nnyo emabega ensonga zino nga zizze nenkugamba nga we nali nsuubira nti honorable Medad Lubega Ssegona wepo ayinza okubeera nga yaweebwa akatwa yawubisibwa kubanga ruling ezemu favor ya position ye gye yali yagadde abantu ne bagamba Ntambi emintu engeri gy'obitaputamu yamatanka ne kankola yaba 7 era abantu abampereza clip balina clip bbiri ze bampereza abantu babadde nga 8 finally nefuna omuyambi wa Honorable Ssegona nampereza naye clip nangamba nti mwami Ntambi intaputa gye yataputa yeeyo naye bivuddeyo tobiraba ate wetaba entanya ku lunaku olw'omukaaga nyinza okugenda ke wa Ssegona
ku Hardline show yange okumukolako show oba interview tulabe bwe tunagita watabeewo kikyuka naye ng'alimba kintu kinene anedda sinkubulira amazima omusajja kwezi yamukubira essimu n'amugamba ku 8 tuli ffenna yaddamu ku bisimu nga teri zoyo ano mbamanyi era afuna omulala gw'oteekateekawo awo oba okomyawo mulya nnyama naye atunyonyere ku mpapula ze nga tugende amawe watabeewo kikyokka tujja bba naye kale okinaaba kiganye tujja munoonyaako ku nsonga ez'enjawulo so mbadde nkuwa background wali nti amateeka gakyuka naddala ku ntaputa kyova olaba nti wabeerawo omubeera muyina ekkoye nga waliwo kigoye weezinga ne bagamba katulinde entaputa for example mu musango ogwa Michael Kabaziguruka gwe yali yawawaabira ng'ayagala ba citizens baleme kubeera nga bali subjected to the court martial baatuuka nga entaputa balina kugirinda mu court of appeal I think neyo yonna wansi nga babadde bamaze okuba nga batankayo so ze nsonga ezo show eno kyegenda okubeera nga etuyamba unlike ku mulundi guli tugenda kukwata side ya EC Electoral Commission ku nsalawo yazo n'ennyingo zetwesigamako kwe yakoze ensalawo yaayo ne bannaffe ba lawyers aba Walukaga abadde bamu defendinga arguments zaabwe zaali ki tuna ku defense yes nabitunuddemu byonna tulabe baali baleese biki na lwaki essaawa zino nga bwe kiri position oba eri ku side yabadde bavunaana Walukaga wabula nga tegunnaggwa omupiira tebinnagwa gukyagenda mu maaso though waliwo situations ezimu ezituuka nga okuajuwinga ebyamateeka kuyinza okubeerawo naye ne kuteebwa ebbali ne wabeerawo dynamics ezijja naddala ez'ebyobufuzi lwaki nga SG we yayogedde simanyi mbadde sinafuna mukisa kumulaba naye nga that is what it is lwaki twagala twebuuza ekibuuzo ekisooka sinagenda mu musango guno kubanga nkutaputira Electoral Commission weebeera nga ye nominatinga abantu abeesimbyewo ng'obuvunaanyizibwe bwe bwewadde kituuka kitya okubeera nga banominatinga candidate A bo bennyini nga bamaze okukakasa nga yatwalayo ebipapula ne basikaninga ne baverifyinga ne bagamba abamu mwe temutuukiridde mwe muyiseemu kuba waliwo akasengejja akaaliwo aka nomination akasiiving tuyinza obutagenda nnyo ku kasengejja aka national unity platform akaliwo kubako kaba ka munda naye kati kano akali statutory ak'eggwanga ketulowooza nti bakugu akalina amateeka gonna mu kabada akatuulako n'omulamuzi yes okubanga bateekawo enteekateeka eyo okuteegeramu abatatuukiridde n'abatuukiridde era nga akasengejjaako kalina be kaakasuka ebbali nga bo bagamba tebatuukiridde abamu ku bo nga qualifications ng'eza education tezimala ne babagamba mudde ebbali abalala simanyi ate gye mulondera eyo ate simanyi temuli mu register wabiraba ne bibeera eyo it is the EC tutuuka tutya olunaku olwaleero wabulayo omwezi gumu nga EC yennyini eyanominatinga Walukaga ate yeemu yennyini yemudinominatinga kijja kitya kyova olaba nti woba owulira arguments z'aba lawyers ba Walukaga the first contestation is in the first place the Electoral Commission, the tribunal of the Electoral Commission si eyabadde ekitawuluzo ekituufu eky'ensonga ezo zirina kubeera treated as petitions ez'ebyokulonda ng'endala zonna we zigenda mu high court kitegeeza nti in the first place okuwuliriza kw'omusango gwa Walukaga yes kusobola okustandinga but not kuwulirizibwa Electoral Commission ekuweeko ensala nga in the first place be bakkiriza era be bayisaawo omuntu oyo kati muba mwekuba mutya engalike kiringa ffe abalaba omupiira kiringa nga kyuma kino kyetula okulaba ekya VAR nti bakiteekawo okubeera nti no kiyambako okwekenneenya ensobi ezikolebwa mu mupiira eziyinza okubeera nga zisusse
referee central referee oba ba liners abali ku kisaawe can treat the liners and the referees as the internal gundi ya national unity platform nti bayinza okubeera nga bo balina we bamisinga kati wano VAR electoral commission tunula mu webale nnyo nesaza line nesaza negira leero tumulabye embwe eyingidde naye offside ya buswaida offside Filipo Inzaghi yayisizaamu ko esaati n'olwensonga eyo go tugisazeemu nti Lisandro Martinez yasise omujozi gwa Declan Rice vakyesalawo kyenkomeredde kikino be kyenkomeredde electoral commission we yali badde okutegedde nnyo Ntambi kati watutuuka ekiseera kino nga electoral commission yennyini eya nominating a candidate Walukaga esazeewo ate yeddamu yewuliriza omusango gwennyini nnyini yatuuka dde owuliriza emisango nanti kyegamba nti awo ye contestation esookera ddala tosobola kubeera nga gwa nominatinga nga gwe otaddewo criterias tuyita mukali nga tukusuubira olina abakugu abamala wekibeera nga tulina situation eya candidates abayita ku mature entry amateeka gonna obeera olina okuba nga ogalina mu kabada nti wabeera alese nomination papers ze zonna nga azireese mweggalira mu kasenge ne mwekenneenya namugamba Mathias Walukaga okusinziira ku mateeka gano ABCD and E nedda tokkiriziddwa ddayo mune mutuko otwala ne sente z'omuntu ne mugamba tandika okunoonya akalulu kiringanga era mu musango era gwe twayogerako wano ogwa Ivan Bowe gwe yali awabidde webale nnyo nti nno Ssenyonyi n'abalala omusanvu abali mu kuvuganya ku kifo kya bagambe nti ate nago bagenda gusitula naye bani abakubuulira bamusiraamu nedda Munyagwa presidential candidate Munyagwa yabadde wano n'agamba ate ekijja si muntu neŋŋamba ebyo naye era nja bibuuza Ntambi ye mukugu kati mbadde nkugamba nti omusango gwo nga woogulaba ne mbeera muli ba candidates 8 omusanvu babawadde ebipapula biriko Nakawa West constituency oba then gwomu nobeera nga gwalabye ensobi nti bali babadde subjected to constituency enkyamu ate nga byonna biveeri nga isi weeri ebibawadde n'okubibawa ng'erina n'obukugu kugamba lwakuba nti okwewola ku bigambo bya mbadde mpuliza omubaka Ssemujjunganda nanzijukizaamu n'agamba nti waliwo ekiseera red paper eyo we yabawandiikako mu bukyamu ye Lukwago ne Ssegona kakati Ssegona being a lawyer and Lukwago being a lawyer senior lawyers bawawaabira red paper ne baliyirira ye ng'owamawulire yakubira bukubizi lugendo simu ne beevuma ne bakimala nti ba lawyers bo bayina enkola gye bakolamu ene mistake ne bebeera kukoma nga yebula ku gundi nga yetaliiko yasobola okugenda okuwawaabira ate n'akusinga ekiri kyogambye nti amateeka mazibu nnyo bo era mwe batambulira omu tebata webale nnyo okitegeera nti neyo situation nyine ebeera bisanyo electoral commission oba okitegeera kati nene ya Walukaga nga tunakukwata ku Walukaga tunagenda ku national platform tusoose wano ku electoral commission yes nti waliwo abantu abalina okubeera held accountable nti beebakidde ku mulimu at the end of the day they are wasting our time, they are wasting people's time okutuuka mu mwezi gwa December abannange sokondeke bambi badde ndi ku set kankuddire bambi ndi ku set kale kamalirize set esooka eno kakati kanso wange wamutwalidde okuva yakujja mu kkomera ssebo yamuteekako ebigambo ebinene kanso wange freedom waliosiza ku misango kati kyova omwekuumisa tuli baziba gobeerawo n'ojubisa n'oseka nga tebakusiba naye nina gwe bagenda okusiba nze nkubuulira era kanso oyo sebo yataddeko ebigambo ebinene kanso freedom owange namukolekera anti okyazza mingi nkyazza Shalom anaamuyamba tweta tutya misango tuli batiitizingamu kyobalaba bansiba nenkomawo nenkola omulimu gwe gumu mama wange era ngambye ngende nkola omulala era nfunidde ssente ngende mu America waffe tulinayo waffe eyo mukyali Texas gye banzijja nange addayo wamu Ntambi tudde ku mulamu otandise okweyogeza mbadde kugamba nti yes ku electoral commission we ntandikidde nti bangi bannaffe awo beebakidde ku mulimu oba si kyekyo nga waliwo ensonga endala nga si amateeka nga yabyabufuzi bebazannya bebali mu kubeera nga bazannya
Walukaga okulwanisa abantu ab'enjawulo bo be bamala okuselectingamu lwaki ensalawo eno yatuukibwako ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba bagifulumiza ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba baali basalawo dda biki by'otaalabye omusajja ne bamuleka n'anoonya akaonayononda sente by December 25th Electoral Commission yali emaze okubeera ng'etuula n'esalawo era it was by November, not December. I mean November 25th baali bamaliriza nege weebuze lwaki basalawo kulangirira nga December 9 oba okitegeera kiba kitegeeza nti wakati wa December nga 9 baba bakimanyi nti waliwo wagenda bayinza okubeerawo okujulira kati process y'okujulira obudde butambula oyinza n'okwekanga nga singa siki basobola okubala timing nga banagenda okujulirira abalamuzi bonna bagenze mu recess tebaliwo webityo ate okujulira bekunaggwera nga tugenda wekunatuukira process eyo kuyitamu nga tuli mu kalulu kenyininyini so kati bamaze kukibala kati mubeeramu ebibalo ebimu ebiri technical kuba nze nkubuulidde at the end of the day Electoral Commission why is it in the first place nti ate ye nominatinze ate yeyina okukola tribunal ate okudenominatinga bo bennyini banominatinze ate nga banominatinga basinzira ku mateeka aga elections aga parliamentary Electoral Parliamentary Act agaabwe gennyini kagabeere ga byansoma n'ebirala bennyini bagalina era ge bakozesa to nominate abantu be banominatinga because process wagiraba ogenda batunula ipapula ne bakola ki bagamba Ntambi ddayo okiraba kakati awo nga tuvuddewo katugende mu mateeka gennyini wabula nga sina kubeera nga gagenda naddala agamwami Walukaga mbadde njagala yes so tuyise beef organic yes beef organic basanga waleeri mengo okumpi ne masengo beef organic endwadde zonna nazikutawaanya tulina sukaali pressure masavu musaayi olwo kibayita omugejjo bakiyita batya omugejjo mu luzungu obesity omugejjo amannyo gakuluma tomalaako wake up call wekalina bagamba bakakuwako ko bakampaka yakadde kakolera bulungi kuba kiralu okuba left right and center home and away waka mu kibira amannyo gaawona wegundi lwaki nzija kumulamu gwa kali kijja kuddayo so ka wake up call wekali abalina endwadde nga sinuses obumanya ayisa abantu bubi nnyo n'omusango olumu ng'azimbi allergies byonna waliwo endwadde zino ez'amaaso lwana amaaso gali delicate naye nasanga omusajja nga ali mu kujjanjaba abantu ab'amaaso naye nga nabawa ddagala lya butonde amatu akola mmere eddagala akozesa butonde akozesa mmere akozesa bibala okubeera nga formulatinga eddagala ku ndwadde zonna buli kalwadde koyina waliwo abantu abaludde ku ddagala nga yetawona nga buli ssaawa ddwaliro ogende wa biva organic obeera ogenda kubeera ng'ofuma bifume oba okitegeera yangambye ne prostate oyo kyaddawe wonakutawaanya akukwatako mukwasi okitegeera yakwata ku prostate wa sijamwogera naye nga essaawa zonna nagenza omutuukako nga myezi ndowooza nga mubega nga yateredde butereevu nnyo so abaganda bagamba asiika obulamu takola atya tassa mukono so mubeera balamu nga mweyunira Dr. Richard Ssenjobe owa Biva Organic awo emengo enamba y'essimu agenda kubeera gibatirawo namba simu weeryawo okubira ku kaseera kano yagenda kubeera nti agikwata ne WhatsApp muteereko message ekyo kyonna ekikuluma Dr. Ssenjobe ajja kubeera nga akuyambira ddala bungi genda kati tolwawo oba mukubira essimu obuukinge Dr. Ssenjobe ku lw'endwadde ez'enjawulo nga zikuluma mmere eddagala ndiayo yekulwaza ndiayo yekuonya. Now I got another partner which I wanted to introduce today. They are called Job Giant. Yes. Yes, definitely. Job Giant is a specialized human resource and recruitment platform that bridges a gap between job seekers and employers within Uganda and the globe. It also helps employers attract the right candidates faster and more effectively. They operate as a branch under Job Giant. So Job Giant, they don't give out jobs. Rather, they connect employers to the candidates and vice versa. Bano kati bakayungirizi. Yes. Wowe ino omulimu. Ngaze sigulina. Yes. Kati nga Julie ye gundi ye company. Yes. Kati Julie yan connectinga kunza ataguyina nawe aguyina. Kati Julie wabeda nga company yegenda ku website eno. Neteekayo obwetaavu bw'abakozi. Excuse me, bebeetaaga.
kati ate wabeerawo nange nga nnonya mulimu bwe ngenda ku mukutu guno era muzimu company zitaddeyo emirimu mbeera nsobola okutapingamu ne mmanya abataddeyo emirimu ki okitegeera kati bano bwe babridginga wakati w'abanoonya emirimu n'abagirina nga banoonya abakozi tebagaba mirimu wabula balinkinga kubalina n'abanoonya gwagunoonya naawe agulina era woba ogenze ku mukutu gwabwe gwa www.jobgiant.net. Job Giant is Job, Giant is Giant, Job Giant nga wokyowulira bakabijja b'emirimu Job Giant www.jobgiant.net. abantu babeeyongera bagirina nga tebalina bagikola ate kati n'ekyenjawulo ekiriwo nti wano tukolera ku internet mu internet egenze bridging ebintu bingi nnyo waliwo abantu nga maze okusoma nofuna engatto notandika okunoonya emirimu myaka ng'esatu negwako nessoole okozesa transport okozesa amazzi kulya biki naye ng'onoonya mulimu emia click ogendako obugenzi bwoti bano bakuyambako n'okukolera CV okuyambako ku interview webityo babigonza bwe batyo so mugende ku mutimbagano ogwo www.jobgiant.net nene essaawa zino abagala ba brand ambassador babugaba bano bonga Job Giant n'abagala banoonya ne ba business development officers bebatyabo oba kitegeera abantu abasomya ya business babeera babimanyi bulungi nnyo abo so ojja nabo bennyini ate bagaba emirimu kati gino gyo bagyetaaga gino ebiri gye nkugambyeko naye ekyenjawulo ku mirimu gya Job Giant gyeyagala ennyo gyaba professional skilled abo nti omuntu nasoma katugambe finance, administration, human resource, construction, tourism, hospitality, oil, gas, education, transport. So oyine empapula byakusobako kati wano wo badiringa nnyo n'abasomye ninga emirimu gikyabuze nga womanyi Uganda ate bagirina mu Uganda oba balinkinga mu Uganda n'ensi endala osobola okufuna omulimu e South Africa e Romania e Egypt e Bungereza e Ruddawa mugende ku mutimbagano ogwo baguyita www.jobgiant.net. Okay. Yes. So atoyongereyo. Yes. Oba ovudde ku isi kati oyingidde mateeka gennyini. Kati video juni yagamba twolekedde ekyatulese olwaleero. Wali obadde okyali ku nnyanja. Wali abadde nnyanja. Abange. Twali information olese mungi. Twali mu kutalika. Nze nno mbadde manyo obimazeeyo. Gwe bayita Wayne Frank Ntambi. Walukaga wanjawulo muko kuba analyst mwina mu Uganda. Akugendera ebuziba w'ekintu n'akikujja eno gamba weewaawo ntegedde now tugenda kutekinga steps za mirundi mingi okutegeera okugguka. One, how the EC reached that conclusion tugenda gwenga step by step. Electoral Commission yatuusa atya ku kamalirizo kano ku nsalawo yaayo n'ekimaliriza bweti neeyagala ekimalirize bweti wadde tekinnaggwa kyolangira kotera sides bbiri abantu ngo bateekamu essuubi. Nze nkugambye Ssegona batandise dde okujaga. Nkugambye tebinnagwa era mubeere bagumu abagumu wabula mulina okwongeramuko ku ssaala ate kati oyongerako kakyako kubanga ensonga ziyinza okutuuka ekiseera nga si z'amateeka nga za byabufuzi. Tugende maaso. Petition eno yafayiringibwa against Mathias Walukaga Mulumba nga ba alleging abamuwawaabira. Ani yawaaba? Si Ssegona yawaaba. Was it that saawa eno focus bagitadde ku Ssegona kubanga mu reesi ogirabamu yero yalimu omugezigezi asobola okukwata ensobi abasigadde aloya mugezigezi ate mugezi abasigadde ebyaddala ng'ovudde ku byaki Honorable Medard Ssegona y'omu ku ba lawyers ba councils ba advocates abasinga aboogi b'obwongo wano mu ggwanga organize senior council n'oba ogenze wa lawyer ki yenna because bo beewe ebityo tebalinga ffe abeeyisaamu eggaali eno mu mawulire balibo. Nze kye natidde nina eyaŋŋambye nti ate okumanya senior n'ate awaakinga ali mu gundi advocate ya gundi ya Elias Lukwago. I think so. Oba wekitiibwa kibula baŋŋamba nti abantu lwaki amaaso bagassa nnyo ku Walukaga ku Ssegona Honorable Ssegona olw'ebyobufuzi ebiri emabega nti Walukaga gwe bawa kaadi ye tebaamuwa is a lawyer yasobola okukwata ensobi bikoze bitya weebityo naye official inalabye abawawaabidde si yeye oba yabayise kyekiri kye waŋŋambye nti ebintu by'amateeka bizibu. Bizibu. So petition bagimuteekako nga bagamba nti academic documents
ze yakozesa okubeera nominated mu kaseera ako ya nominatingibwa zaali invalid and expired. Oba kubanga olina pen singa otandise okuwandiika keywords wano kubanga ngenda byetaaga wali nga maliriza okuwensala mpandiika mu mutwe wandiika mu mutwe ogenda kukola ensala yaate naawe ngenda kukola eyange wano ngaani ng'omutunuulizi w'ensonga kale katulabe wonaagiwa nemboze tukole tukola kale ondeese ndina mu ttaayi njogera bintu by'amagezi otandise oteekamu katemba katemba kati peni eri wasagambye ojje ne mpandiisa mu mutwe bannange ingandika babi oŋŋambye empapula bo bagamba ziri expired zaggwako ekyo n'enkiwandiika mpadde miliyoni 2 sente zakasuku z'emmeeza oba nzitooleko muno waaki twaguze emmeeza ne kasuku oba mukuba enjawulo kasuku ng'atunze nnyo emmeeza ate nze ekyammaze nakigambye ejjo kimpeeko okumanya kasuku ajooga amanyira n'okumanyira sebo yaŋŋambye embuzi nina okusasula sigenda zisasula ate nina okutuula ku mmeeza nkulage nti ntudde ndye n'emmere mera kirumba kimpeeko sikimpeeka ajja kuwa kizaagala kyaŋŋambye Ntambi ndeka n'omugambye nnyo okusente ennaku zino amalaki simanyi kagato yange yamukolera olujja lw'ennyumba ye ani yakola olwani gundi kagato yakola olujja lw'ennyumba ya kasuku kagato ali mu construction era naye oba oyina muzimbi kati asaawo gwe tukole sho naawe kale bane munatusonyiwa abantu abategeera bali kuno bali mu kutulaba otandisa ebyakalyoke ama mutusaasire badde gamba tugenda going step by step onoba mpadde obudde ate obudde tubuyina webuli ate neringa TV nti bagenda kubabula mbaya tugenda mu bulamu kakati besigama ku biwandiiko nti byali invalid documents academic documents zaali invalid zaali ziweddeko and expired boy argument yaabwe esookera ddala now electoral commission ya examining the actual mature age aptitude certificate eyo no certificate gye examining yali issued by IU omwami ono gye yasomera ebya mature entry era ku certificate eyo ne basangako ebintu bino wammanga kwaliko oba bagishuwinga ng'ennaku z'omwezi 12 June 2023 ebino nabadde mbijja mu summary ya electoral commission ku musango guno tubula nakoze notisi zange nyingi nga sagala misingemu wadde akantu n'akamukwagano mateeka nimba misinze full stop ayinza okunkwata ensobi ba kanso abali mu kubeera nga bakola ki nga balaba so mu summary eno bibino bye twasanzeemu certificate eyo ne banotinga ennaku z'omwezi gya issuingibwako that is 12 June 2023 ne banotinga ne bagamba certificate yennyini eya IU era ng'erina guidance mu Luganda bakyeki okulungamizibwa aba National Council for Higher Education ng'estatinga nti erina validity ya myaka 2 validity kweku emala emyaka 2 kasi emyaka 2 giggwako ga expiring oba ifuka invalid era bo bagamba mu summary yaabwe aba isi nti because the 2 years lapsed on 12th June 2025 bo bagamba the certificate was already expired when Walukaga was nominated on 23rd October 2025 nayo bala wali kugamba June October eno jiwa myezi emyezi enange expiring naye osiwe wali ekinyusi awo ndi mukuzimbira buzimbizi gwe munafu ali mukubanga atulaba wano ku Megatron Media omukutu gw'okuguleeta abantu abasunsula ensonga n'azijja eno n'azitweka eri omukugu olina abasamusama booleta waliwo abamu abakola afuna akantu ku TikTok n'akongerezaako kankweno n'ayogereko tobikola n'olina abasamusama booleta gani njabali tabakusabwesabweko n'amalako now mu summary electoral commission neconsideringa netunuulira enneewozaako eya Walukaga okwewozaako okwe ng'ayita mu balooya be abannalukoola and company advocates yes kati mu defense they are what we call arguments oba kitegeera mu argument y'abalooya ba Walukaga emu ku zo nga bagamba nti yali aweereddwa ekifo ku university owulira
on the basis nga basinziira of that certificate eya IU Wulira nga bo bagamba nti yaweebwa ekifo ku university eno eya St Lawrence nga basinziira ku certificate eri ey'emyaka 2 eyali tenakubeera nga eggwako olw'ensonga nti mu kuwa certificate eyo ey'emyaka 2 bagamba nti ejja kubeera ekozesebwa singa eba tenaba kubanga eggwako wala n'ogya applyingisa okweyongerayo wajja applying so okweyongerayo ku university yes aye nemala neggwako nga tonnamaliriza eba tekyakola tokyasobola gikozesa kweyongerayo olina kuddamu yes kati already IU yalina certificate eyo bangandaga muntu ze Uganda nkugambe ki saga kitwala tezigwako eringa ensonga lwaki bazigwesako emyaka 2 olw'ensonga nti omuntu wano mu kusoma ng'oli mukulu singa olwawo ebintu ebiyinza okuva mu mutwe olwa kujjukiza obongo babukwata mpola agambye kiwali omanye emwanyi zange oba kitegeera so awo niba yemu ku arguments zaabwe aba Walukaga nawo bakulete ku mazi onyo tibampa amazzi nja kunywa ganja bugwamba oli atu service aleta amazzi ne soda je inage bandetire Coca-Cola ne ice sija kunywanga wonywa omu yabanyi ani gwabiguze asija kubanga nywa wonywa lwaki nza ayogere nnyo olaba omutima omu tugende maaso on that factual and legal basis yes isi ne concluding ngegamba Walukaga did not have the minimum formal qualification required at the time mukasera yo wegamba of nomination and therefore issued the denomination bonga bagamba yes tukiriza IU yawandiika ebbaluwa ngegamba nti no omusajja certificate ye hiyo ya myaka 2 era giyakozesa wali okugenda ku St Lawrence yasabira admission ogenda ku St Lawrence tena kuberanga eggwako neba naba isibo bagamba kuba kati wano ngenda kwawuliramu ebintu ya mirundi 3 ebyalise contradictions mu maaso wali baba isinga bagamba tubikiriza naye ate minimum formal qualification eyetaagibwa mu kaseera k'okusunsula minimum ekitono qualification eyetaagisibwa wali mu kusunsula omukulu agenda okujja okusunsula certificate eyo gye yaleeta yali eweddeko yali invalid n'olw'ensonga eyo mutusaasire twakola ensobi tetwakiraba beetonze n'okwetonda anti nkulaga ndowooza kuba be banominate nga bali mu kusooka lwaki beefuula oba kitegeera kati nga baga mune mutusaasire n'olw'ensonga eyo tetwabiraba abeere denominated kyobala nakuwadde wali background esooka mulabe ekyekubira ali mu kintu kino oba kitegeera now tugende mu tteeka ddyo nga ddyo ligamba litya what does the law say tugende ku legal basis tulina amateeka mangi ngenda okusaitinga agaali badde gakozesebwa mu butuufu bwago okuwa ensala entuufu erisooka baliyita PEA mutona kyomanyi mu bulamu ate PEA mugenda ne mu kutoniya kimala eyo Parliamentary Elections Act section ey'okuna 1 akawakatirwa ka C bagamba a person is qualified to be a member of parliament nga oddamu onokola mulimu kikweno show njogere vunula damu a person is qualified to be a member of parliament omuntu okuba n'ebisanyizo okubeera mugundi omubaka wa parliament only if they have nga alina only if they alina kuba nga alina completed a minimum formal education of advanced level standard or equivalent oba ekyenkana senior 6 yes kati wana akantu ke bateekako akalala the requirement is judged at the time of nomination ebyetaagisibwa bigenda kupimwa mu kaseera ako kennyini ke banominatingamu yayagala okubeera member of parliament kati wano tuli nnyo tuwala bigambo bino nabadde njagala ofune we tuwandiika ebiri very key ebiri mu kuteesawo contradiction okubagana empower naddala mu interpretation yaabyo ebireese emberebezi webale nnyo kati that is according to the Parliamentary Elections Act nti yo efa nnyo wali mu kaseera ka nomination nti omuntu aleeta
qualifications zina kuba valid. Naye kati walijjukira n'agambye wali nti n'emyaka 2 jaggwako mu June. Wano nomination yali mu August. Yali June nga 23. Yes, wano wadde mu August. So agenda okukireeta bwekiti. Bali tebaagala kumanya byetooloddewo birala. Bo bagamba nti papula ekyo kyayitako. Naye eyo si ensonga. Ndi mukuwa basis. Tugenda kutuuka ku kyengedde. Okitegedde? Nengedde wali ganja agamba yes Professor Somesa. Professor Somesa. Now. Story na lawyer. So andi bajja kutwala. Kati bine bitumbe. Mbira ndi mukutanya. Tanya. Bile byantwala byali birala. Bagamba mboli namugamba teyasoma yakoma mu P4 byantwaza. Wadde mazima. Sagala kuddayo eyo. Okay. Mbadde njagala kuzzaayo. Ndabe baloya wange akyasobola okukola nga we yakola. Asajja twagamba temu sibatabala. Sibatabaala nayo namwe mutabala. So abalala tuli mateeka what the law says. Mateeka gagamba gatya. Interpretation eyawuka y'obuzibu bw'amateeka. Now there are what we call subordinate rules or benchmarks. Benchmarks. Yes. Waliwo tetuyita Universities and Other Tertiary Institutions Act. Tugenda kubikula ligwa lyawo alina constitution. Tubikule legal notice number 12 of 2015 of the institutional rules. Waliwo ayina? Obwe bali awo bayina. Now akange nakaliso waka. Tugende mu kituyita mature age aptitude certificate. Awo waleso obuzibu. Bagamba gye bayitadde fula. Naawe. Kale tutandise bulungi otandise loletamu ebyekisibu. Mumpe moderator omulala. Kabanvumi. Mumvubira bwerere. Banna. Bigenda kunvu. Kale mumvumi. Ze naguba. Wuliriza. Certificate sezenkola ngeno. Nge ya mwami Walukaga gye yatwalayo. They are treated as valid only for a limited time. Bagitwala okubeera kaseera katono. Mukaseera kagere. Akali limited yako ak'emyaka 2. Unless immediately used for enrollment. Kati wano wali obuzibu. Jukira wali wangambye nti yagenda bitwalayo nga bikyali valid. Byagetinga invalid. Nga yatwalayo dda. Lwakuba kati neteeka lye tulimu. Universities and other tertiary institutions. Kati ate waliwe tugenda okugenda mu maaso. Nkulage nga waliwo etteeka eri overstepping lino lyo nga lisirika. Nga liri yakobetinga nga lisirika awe bale nnyo. Awo tujja kukola ffenna tutandise okuteekamuko ku butamu zaawo obutuufu. Kati nyongeremu. Si nnyo. Njagala beere weekulabira. Njagala beere weekulabira. Kati lino ddyo erya universities and other tertiary institutions lwaki ndireese wano. Lye advancinga Walukaga ogenda ku St. Lawrence University. Kubanga certificate ye yagikozesa ate nakubanga eggwako okusaba ekifo. Era bali maso ngenda baka ebibuzo byembuuza isi. Bigenda ba logical. To preempt mbuuze. Aneka njakibuliza wali. Sagala mbuze bantu. Sagala kutabula. Yes, nizo babuzaabuza. Nekati tuvala mbadde njagala soma limu kulimu. Walituuka wali kibi kigenda kwekola. Olaba mutuufu yaani omukyamu yaani. Kubanga mu nkyamu emuvaaki engoloko. Kati gwe Bushiro yakati saawe. Bushiro oyo. Yaliwa. Abataagasoma abagasalira. Odi bagenda kunvu. Bakuvume. Kati siyogereko. Kale kankuleke. Now, nkyali mu summary yawe. Nga bagamba unless immediately used for enrollment. The notice or benchmark and university admission rules confirm the 2-year lifespan. Nga wena chikunyumide wali. Now, the EC relied on these benchmarks when assessing the certificate's validity. Wali mukusooka okumuyisaamu. Bo basinzira kuli netteekera ki ya universities and other institutions okumunominatinga ogwo gwasooka. Then one baloya abagezigezi nga sijja muteeka baloya abagezigezi ne balaba nga mwalimu ebituli okuddayo okwawabira baddeyo mu tribunal ate isi yetemenga ate ekikyuse. Now waliwo kyetuyita National Council for Higher Education Practice Case Laws. Era nga bagamba nti National Council for Higher Education verification kwe kubanga
ekebera yekenenya yes verifies equivalence wawana wakulu nchireta National Council for Higher Education verifies equivalence but courts and authorities have held an NCHE equivalence letter it does not revive an already expired qualifying document. Amateeka g'eggwanga go galambulula ne gagamba nti okwekenneenya okwa National Council kwekola okulaga equivalence y'omuntu akoze machuwa age entry nti yese ebeere kukoze naye etteeka liramu ligamba nti wadde koze okwekenneenya naye okwekenneenya tekusobola kuzuukusa it can't revive ekintu already ekyayitako bowe bagamba interpreter and for parliamentary purposes in this case Ssegona abadde mu parliament nga bagamba the candidates must present a valid qualifying certificate yes or a valid NCHE certificate produced in accordance with the act at the relevant time, in this case the nomination. So this is citing Supreme Court and other authorities on this point. Chovala ati mu nsalawo yayo waliwo n'omusango gwe yajjeyo ogwa 2 ogwali genze mu Supreme Court negweyambisa kyekiri kyongamba nti ensala ya kooti tekyatunulira bino bipya tunulira ensala gye yakola nti yabba ettooke luli mu bbiri ebiri twamusalira kola kintu gwakufa ate onabbye ettooke olwakiri era tetumusalira gwakufa bo tebeetawaanya kino kye baakoze kati awo nga tuvuddewo twagala era tugendeko ko mu Parliamentary Elections Act kubaka tuwano mateeka okasampulira act yes yatuuse nga gye bakozesezza nnyo okubeera nga amateeka amalala Walukaga ge badde bagiddemu bo bagambe now this supersedes all okitegeera wetugenda mu Parliamentary Elections Act tugenda mu cap 17 eyogera ku qualification of members of parliament section eyokuna 1C of the Parliamentary Elections Act, the setting that a person is qualified to be a member of parliament if they have completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent. That is senior 6. Yes. Yani ligamba for candidates whose qualifications are not standard A level ngamu abasoma senior 4 senior 6 nze nalisomera Bungereza eyo. For example, foreign qualifications or equivalents, the law requires them to establish their qualifications with the EC, typically by submitting a certificate issued by the National Council of Higher Education in consultation with the Uganda National Examinations Board. Awusuwe wazibu, awo wangu. Now, wogenda mu legal notice number 12 ere eyeteka liri nagambe lira ya universities and other tertiary institutions is benchmarks of verifying, determining and recognizing academic qualifications. Ngabagamba a mature age entry aptitude test certificate Walukaga gye bamuwa awarded to adult learners nga Walukaga yagenda nga asomye nti mukulu muko who pass a mature age exam with at least 50%. I think Walukaga yafuna 54% is only valid for 2 years from the date of award. Paragraph ey'omwenda binegamba of legal notice number 12 yemweri yennyini nakusomedde waggulu 2015 explicitly provides that such a mature age certificate shall be valid for 2 years from the date of award. Now, many tertiary institutions, omuntu okumusigira ekifaananyi what a tertiary institution is ezo ezawaggulu nga universities bata tertiary institutions ezo oba kitegeera nezimu zi institutes umkati MBI webityo including the Islamic University in Uganda gye yasomera IU bo treating mature age certificates as valid only if they are not more than 2 years old at the time of use. Akaka 2 years bakataddeko nnyesira. Yes, nebo bano bo abamasomo agawaggulu amasomo agawaggulu bo nabo mu clauses zaabwe nti emyaka ejebi bannange tuli kuki muntu kyaba kuba bwa anzija kumulamu amatendekero agawaggulu bo gagamba nti fofunye certificate eri jangwe waffe osabe ekifu
nga tennaggwako ffe tujja kuadmitinga weba eweddeko awo kyekiyinza tulemesa kuadmitinga naye kasoo tulaga nti kweri ffe nga tukuteekayo naye beebulako lunaku lumu naye beebulako lumu bo bakuteekayo banneeka mukwate mpulira nfa munansonyi bannange ndi bize ku seeti omuntu akutaddeko nkutaddeko nti ndi bize ate okyakuba naawe soka ondekemu bannaye waliwo afudde bilete ku Kevin Gardens naawe omuntu aba one word is enough to a wise person onagoba basiponsa enjogera gy'oyogera Rozani nedda Uganda basirwa abamu mu etiquettes z'amasimu okubira omuntu essimu okusooka nakufuula bize kale kinene nnyo kubagwako omuntu wafuula bize siddamu kukuba kati omuntu nakufiirako like how do people think aleeta bintu abireke kale tugende mu maaso now bane munansasiro nanzija mu timing yange tubadde tukyali wali ng'onyinnyonnyola nti yo university n'okuba kubulako olunaku lumu oli okugetting invalid teyina nsonga lwaki tekuwa kati issue eriwo nawe kiki kinage kinyagala okubeera nga mbuuza then ngenda kuba nga nkiddamu mateeka wabeera nga omuntu ali mu mwaka gwe gwakusatu ku St. Lawrence University by logic kiba kitegeeza nti bamwadimitinga university yakola ki yamwadimitinga waba yakosa certificate eri eya mature age kitegeeza okumukkiriza okusoma yayita emitendera egyo yayita nakubeera nga expiringa so ali mu third year okwadimitinga kitegeeza yamuwa ekifo so muli kyalirowoozeteddwa nti by like kiri automatic nti already advanced level eno esabibwa abagiyiseeko the senior 6 and its equivalent omuntu abeera ku university eri wanaaba akubyekubyewo kati oba tosobola kumusika ssaato oddemu omubuuzo ebibuuzo nti ate gundi ye expiring ate ogiza otya awo already yakulagako nti ekipapula ng'akirina yes so argument oba position y'aba lawyers ba Walukaga yeeno zizije nagambe central points zetugenda okubeera nga tutunulamu bo bagamba era nga naawe awuliriza kati wano wali firimu kansooka enywemu naawe beera nga onywa wenga okanywa kutukutu ayinza okanzijako kati kanya kantu ka magezi ka bwongo kale wendi abatasobola bya bwongo mwende shendala gyengenda okukola kutuuza nidde abantu bonna obafunirayo ab'obwongo balina akaawe n'abatalina bwongo obafunirayo era ogenda okulaba ne gwengenda okukola naye tekikola nedda oli muntu waffe nnyo ati mba nina okukubakubamu tokuba bantu baffe kirabika mububi nawe ngenda kuzza eri ndeeta oli aliwa kubanga ndaba gondi eri mbakyoze ni beki nze wonna mbeerawo nze kati ebyobufuzi binteeka ku gondi kulaaleraali now central points z'abalooya abawalukaga omuli looya wange eyanzijako okutwalibwa eruzira gondi luyimbazi nalukoola nalukoola alabye n'abantu tosiriwala bannaani bo central points zizino one nti Mathias Walukaga is already a bona fide university student in third year ali ku mwaka gwa kusatu bambi argument ngegamba a university cannot admit someone who doesn't meet minimum entry requirements wandi badoza mu Luganda university tusobola kuwa muntu kifo atalina bisaanyizo therefore ayina senior 6 oba gundi eyina senior 6 therefore by being admitted he has already been recognized as equivalent to an A level holder era okumuwa ekifo ekyo aba bamutegedde nti ebipapula byonna byalina bituukana n'omutindo oba kitegeera argument wawe number 1 eyokubiri the mature age certificate's purpose is admission kasaba ku admission kiba kitegeeza nti wali wafunye dda wali oba oyiseewo university zikola nsobi ate kati obeera nga zeekenneenyezza kubanga wezikola ensobi jukira zaadimitinga era ne zikuwa nga ziri in sync with National Council for Higher Education ezigendera mu mateeka ekitegeeza bano aba isi bo kati saawa ensala gye baasaze baba bakuba ebituli mu gondi bakuba balinyanga bakuba bino ebituli mu byonna bonga bagamba fika tusigale wali mukali ka window ka Parliamentary Elections Act ate nga mwe nyini bino ebya mature entry na kino era mwabiteka mu provisions birenga bijja ku bantu abatayina wali ate mwagala
practicability yabyo mugiyiweko ki amazzi. Now bo bagamba mu arguments zaabwe baloya ba Walukaga nti certificate eyo eya mature age IUIG yawa Walukaga omugaso gwayo omukulu in fact omugaso gwayo gwokka gwa muntu kubeera admitted yeyongereyo yeyongereyo mu kusoma kyekya kiteesaawo nti omuntu atasoma senior 6 jangu osome wano okusoma okw'abakulu okole ebibuuzo passmark ogiyite kaloge 50 ogiyiseeko emyaka ogituukiriza 25 and okitegeera wobeera obituukiriza ebyo ne bakuwa certificate eyo omugaso gwayo kutwala ku university liba ddaala okutuusa ku step gundi era ne bagamba wali olidde bakola provision nti abagala okukozesa certificate eyo emala emyaka 2 mugikozese mu bwangu nga teginnaggwako oba kategera kegamba kati already ono is a bona fide university student awo yayitawo nekyateesawo mature age entry yakikola ekyokugikozesa okubeera admitted in this case University ya St. Lawrence oba kitegeere EC Electoral Commission now is inserting a requirement that does not exist in the Parliamentary Elections Act. Eteekawo biteeke Lwaki? Parliamentary Elections Act does not mention expiry dates, nor does it define mature age certificates as time-bound qualification. Genda okebera etteeka lya Parliamentary Elections Act tewali na wamu libasinziddeko ennyo okuwa ensala tewali na wamu nakebedde nze jjo naku 2 nga seebaka ndi mu tteeka ndijja wano ndijja wali wenkuba amasimu buli oyo gwenkubira nakubidde looyo ono Kalwanga nenkubira looyo ani bonna nga bagamba Ntambi kyekimu mu tteeka eri it does not mention tewaliiwo wonna we limensioningira ku zino zi expired dates za certificate teritunula nayo kati gwe olinga akuba ekyogamba nti gundi eno okuggwako naate nga bano batunuulira nnyo gundi eno okubeera gundi valid etteeka lyo terikitunuulira validness ya certificate eyo terikitunuulira mu Parliamentary Elections Act ekyo tekiriiyo it does not mention expired dates nor does it define okunnyonnyola mature age certificates ziri time bound zina time bound qualifications bo bagamba as long as you have the certificate kiraga nti ogirina bilibyo expiry date tebyo bitunula now ekirala the equivalence ebyenkanankana ne senior 6 the equivalence that is advanced level may be proved not necessarily through the same document used for admission. Lwaki if National Council for Higher Education issued an equivalence letter kubanga era yagiwandiika ebbaluwa equivalence we tupimye mu byenkana negiwandiika if it issued that equivalence letter that letter should be the operative evidence of qualification not the original mature age certificate bwe bujulizi and nga nkirabamu eggumba era argument yaabwe lwaki erimu eggumba ey'ebintu ebyo ebina byensuubira nti banokoddeyo. One, the act only says etteeka lyo ligamba nti omuntu ayagala okwesimbawo ku bubaka bwa parliament must have completed a level or its equivalent. So we ligamba nokubaga amaza senior 6 oba ekyenkanekane senior 6 yes kati omuntu wabeera nga yasoma ku IUIU nawe wa certificate certificate eyo n'agikozesa n'agenda n'afuna admission mu university abatatuukiriza aka must have completed a level is equivalent andi kati bobs wabuyina bagamba nti yes ayina equivalent to senior 6 naye ate ya senior 6 teggwako naye ate eno gye bakuwa eba ya myaka 2 anti nakunyonyodde wali nti yagikozesa tennaggwako wabera nga bona fide university student already aba yagikozesa ekiruubirirwa kyayo kyekiri kye bagiteesaawo nti okuyamba ku applying wali abikoze byonna. My question is kalakyo omukwatira dunya katono tumalirize katono nyinza okukeera nedda nange nyinza wano tuyinza okubuzaabuza omuntu because badde nkugamba nti etteeka ligamba
must have completed O level or its equivalent. Chovala ntero waguna gambye teryogerako ko ku expired dates teryogerako ko ku mature age certificates as time bound qualifications. Wano waliba ligamba nti must have completed A level or its equivalent. Terigamba koko does not say the document used must still be valid at nomination. Terigamba obo kitegeere kyokubiri. If singa the purpose of the certificate is admission eri ya mature entry nga purpose yayo kiddamu wano okukinyonyola. If the purpose of the certificate is admission, then once he is admitted and progressing successfully, he has already demonstrated a level equivalence in practice. Boza ekitegeeza eno ebbaluwa eno certificate gye batunuulira ennyo saawa eno bw'omala okubeera nti bakuadmitinga wali mugudi ku campus eba tekyalina mugaso kati kitegeeza oba okayiseeko nti ebeerange omugaso gwayo maybe for proof nti wasoma n'obireeta nti era nakikozesa bulungi nnyo banga certificate yalegwako bweti I admitted midway era notandika no yes yebe mazo serving ekyayo. My question is lwaki bakiteekako nnyo essira ng'omuntu yakwata ebbaluwa eno era mukakasa yabisoma na getting admitted era asoma agenda kubeera nti amaliriza why batekombeera bwekyo. Otunuulira abamu ku babaka ba parliament abaliyo nga owekitiibwa honorable Lutaya bonna kyekino kye baakola ekya Walukaga tebaliwo na njawulo eri abo. Now omanyi njagala mbeere nga I balance. You want to be objective. Yes, kati mbaleetedde arguments ne central points z'oludda oluwaabi ennero baawaabira kakati obunafu obuli mu arguments zenkugambye kati ate nze kennyini era nza kugamba obunafu obuli mu byenjogera. Ekyo ate ng'okibalansiza omuntu alinga nze oli mujjawa tolina golanga waawo bwe balinda manyi twabayiza amagezi bw'obateekera ewasemba kasaga wayi Ntambi tusibira nedda tetwerabira basponsa baffe baba bagenzi agenda ewalala kaka tulina bannaffe aba Muno Watch balina akamuvi kyakapya sawa Muno Watch obumu ku movies obupya twataddeyo ka film bakayita seri eno njagala abantu bagire bagiyita Apoi Salangit Apoi Salang bonna egundi yange eweddeko n'okuteeka mwana password yange oba niyagiyingidde manyi pa abantu gundi zange ya kuloginga in wano kubuulya. So Muno Watch gwe mutimbagano kugenda okubeera nga osanga films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna bali okwo ku mitwalo 3 egya Uganda omwezi werabire ba VJs bonna VJ Junior Kwali, VJ Uliyo, VJ Emi, VJ Jingo, VJ ISP, VJ Shaukanali, VJ Chris Sweet, HD Danny Dinaba. Bado mbuza ku films ezimu empya eziriyo. Bade gamba watu bagende balabeka seri kabayita Apoi Salangit. Kano kalungi nnyo kayino redde obutundu butaano obuliyo mu VJ Junior baberenga bakalaba Wild Cats twakataddeyo Dracula twakataddeyo Esco Bank twagitaddeyo Fabricated City Jerry Seri Shadows Age ya Jack Chan mpya jeri then nabadde ndaba manipulated twakamazeyo kale okitagawa jeri yafudde musajja watu neje ziri mu VJ Jingo yasinga okubeera nga akola ki nga abakola so ba VJs bobo nabona buli mu VJ twamuwa task nti gwe tutereyo content era buli lunaku buli VJ ayiwayo buyi content nga mulungi tulina films empya n'enkadde tuzikomyawo naye mukifaananyi nga kiki nga kirungi ayagala okufuna Muno Watch ku masimu kwetuli abalina Android phones genda ku Google Play Store abalina iPhone genda ku App Store abalina TVs bakandala Android TVs genda wanule application yaffe abakolera ku website mugende ku www.munowatch.com oberenga olaba films enjogerere ewaka ku mulimu luddawa wonna tekuliko butali bwogerere zibanjogerere tebakulimba ne bakufala mu kyogobe manyi bali bonna aba mu kyogobe ganja nakuweereza link bano bali ku Telegram ono ze paya akasanvu manyi baganja bagezigezi paya akasanvu zo omwezi Muno Watch eseera bali mu kusiba abantu babya abaana kyabaita piracy bali eno badaliza so mujja ku Muno Watch embeera eberenga etambula bulungi obutabula mbadde kugamba kiwali obadde ngamba okutunuulira obalansinga weaknesses nti mu defense ey'abannaffe that is because kati bagenda mu high court okitegeera okwagala okusazaamu
ensalawo ya tribunal eya EC. High Court etwala bbanga ky'okubeera nti ereeta ensala yayo. Olw'okuba nti nno ekintu ekiri mu contention ekyogerwako kiri time bound. Emisango gibeera cold. Yes, balina okukikwata mu bwangu. Era n'ababa bagenze ku live balina okuyitibwayo. Si nsonga za kibanja kuba ekibanja tekigenda kuvaawo musobola okikayanira emyaka 10 okitegeera naye kino kisigaze ennaku 29 tugende mu kulonda oba kiraba so balina okwangwa bayiteyo so mu defense zaabwe nabadde njogerako kunaaba mbaga Ntambi eno yenneewoza ko tugenda okubanga tukola ki tuteekayo nabaza no obudde gula kuba kundabira wano nogamba Ntambi jangu tukole mkwano ntekamu obudde anti ani abyogedde gwe kyekiri kyogamba nondirako emmamba n'obiddamu yes lwaki ondirako emmamba ani yagambye nti kulirako now obunafu obuli mu nneewo zaako eyo bwe buno nti etteeka the law lijajinga qualification at nomination not at university admission bo batunuulira nomination etteeka ddyo nga ddyo qualification lijijajinga ku nomination kokakoka kati bo ne beefuula nti tebagala kulabayo oba okitegeera kati kambuze isi naye eteekayo egundi enewoozaako yaayo ensala yaayo yasinzidde ku ki of course kubanga bagenda okuvunaana bali mu wakanya nsalawo Ssegona yetakirimu kati Ssegona yaba alina okukivaamu kwerirevu kuba yo tribunal emuqualifyings kale si Ssegona yina eyaloopi tribunal ye muqualifyings newe nsalawo kati ensala eyo yeri mu kuwakanyizibwa kitegeeza bani abagisaze isi kati bano balina wakanya nsalawo ya isi era saawa zino bagenda giteekako injunction olwasako injunction baba bagi embeera ino kusitarasiko ino sigala nga weebadde olwakagasagale nga anoonya akaluluke sinakindi n'okulondebwa alondebwe webasaako kalingenda kuwa musango gwa Ntambi Farida Ntambi versus Electoral Commission ne Luyimba Zinalukoola nti yawakanya okulondebwa n'okulangirira kwa Nalukoola weyakukola mu kaseera ako soka ne bakujjayo funye engeri yenkukubamu kesasuza bakujjayo we bakujjayo mu parliament decision ebeera ino okukola High Court ekoze eki eyisizza we bakujjayo mu parliament wano bakukubyeko bakusindiikiriza woofuluma booti midduka emisinde ogende mu court of appeal eno ogenda mu court of appeal eno gosigala okola bibyo anti ogenda mu court of appeal noteeka n'osaba ensalawo eri egira eteekebwako envumbo wekiteekebwako envumbo ne basitampingamu we bati bepaba kitegeeza nti the contestation kwekyo kirina okugenda ne bakigonjoola kati kiba tekikyakola kati olaba nakola yasigala mu parliament ali naye nga kiri paka we banakigonjoola kambuuze kati bwe bamala okulonda nga court of appeal tennasalawo biba biwedde kati ng'ebya Nalukoola kati byo tebikyagenda kukola kuba kati tugenda mu kalulu oba kitegeera nti singa kooti esalawo negamba Nalukoola omusango gwakusinga High yasalawo kyali kituufu already events it has been overridden by events nti banga liwedde nako kati omujjako nga nesana kiweddeko oba malabudde kati obalaba kino ekya Walukaga kati ekya Walukaga tribunal eya EC we beeyisizza baloya baddukidde mu High Court esooka overstaying ruling ekole ki ebeere nga tekola egende ekole ki eddemu ewulirizibwe egonjoolebwe ekubaganyizibweko ebirowoozo asigala agenda mu maaso Walukaga balina osigala nga ali mu kalulu nedda kati High Court weesalawo nejjawo ensalawo ya tribunal kati it is upon the tribunal ya EC ate yogenda mu High Court ye yebegenda yeberwanyisa Walukaga yennyini yebeerina okugenda manyi kati court zirina stages kati tribunal in this case yesookerwako mu nnomo mateeka magistrates court singa Ntambi basinga omusango magistrates nsobola okuddukira mu High Court High Court era nayo singa egunsinga ngenda mu court of appeal court of appeal nga ngenda mu supreme wootyo levels zigenda zeeyongerako ogenda weeyongerayo naawe singa High Court esalawo negamba gwe mukyamu ali nga gobadde omutuufu naawe osobola okweyongerayo yes ogenda weeyongera amateeka bigatugakola ki wegakola so
Which point was I driving? Wabadde otunyonyola ng'otugamba nti saawa eno gundi engeri gye bataddeyo wali gye bagenda mu kkooti saawa eno gundi asobola okubeera nti anoonya akalulu. Yes, agenda kunoonya akalulu. Walukaga. Paka omusango we gunaggwa. We gunaggwa nga gustayingisa status quo. Awo we wali obuzibu. Kino kye wagambye nti Electoral Commission yeetunuulira tetunuulira gundi parliament egamba etya yeetunuulira kyayo. Etunuulira kyayo according to relevant laws gebeere kozesezza. So High Court eyo singa eneebeera etudde. Kisuubiramu ne musango esobola ogusalira mu lunaku lumu. So tugenda kusangako ku situation nga Walukaga n'akalulu ayinza okukabeeramu ne ballot ne bamutiikinga. Kalulu n'akawuuta buva. Then omusango gwo gukyaliyo. Kati tusobola just mpa kyakulabirako. Awo nno nina ebibuuzo bindi okubuuza. Yes, ndo katono. Mbadde mpa kyakulabirako. Teyasobola n'okuwangula akalulu. Ng'omusango gukyaliyo. Nga gukyaliyo. Ne gusobola okusala nga guli against him. Awo nga bamuggyayo. Ani abayingirawo? Either nga bagamba tuddemu tukole ki? Tulonde. Oba okusinziira. Kubanga mubeeramu olumu nga owokubiri bayinza okuwamberamu olumu nga balina kadda ekyali ennansana nti ani gwe baawa yali wakusatu ate bano abokubiri bonna bali bavunye emisango gye musimanyi bawa yaloopa kati Ssegona olaba waagira olukwesikwesi waayingira mu parliament kati just badde pakyakulabirako okitegeera so badde gamba nti obunafu obuli mu defense gye badde nkusomedde nkwadde amaanyi gaago then n'obunafu because buli kimu kibaako amaanyi n'obunafu mu mateeka embaya mwajowenga oli ayita pointing eri strong n'agikubamu kivolaba omulamuzi owekitiibwa omulamuzi n'agamba nakubamu bituli so mbadde nkwadde amaanyi gali ana ensigo ennya ez'amaanyi then wano ebituli bayinza okukubamu bano nti ekisooka mbadde kugambe nti etteeka lijajinga qualification at nomination not at university admission. Era ne bagamba nti university admission rules galige nagambye nti myaka ebiri simanyi tolina girinda then osabe. Those rules do not override what we call statutory electoral qualification requirements. Awo kemba nnyonnyola amateeka agakwata ku muntu engeri gyayingira university in this case nti omuntu ayise mu makiwa entry bamucertifyings agamateeka ga university gaayo Electoral Commission yo tebimanyi Electoral Commission terinaga agaayo ag'eggwanga bayita statutory statutory electoral qualification requirements nti buli ssomero institution bisobola bidi okusalawo engeri ya limiting abaki abayizi mulimu amasomero agamu goni agagamba ffe okwa limiting bwene ewaffe kiringanga we twasomanga nga mulimu amasomero agamu agatemera ku points nti points 12 erubiri bali batutemera ku points 12 out of 25 ku A-level Ntambi nga mbeera mu 23 24 seraliikirira n'agamba ki twaliyo nati Nathan nga bo babeera mu 10 balwana tebalabeera baamutema musajja we baamutemako Goroza maragundi bava kuchora kapeke. Serious? Temansingo. Jogolire wano. Kati kigamba nti zo go amasomero go gayina engeri kigadi meeting nti be batemera 2 ku points 12 nga tebazituusizza. Baweebwa ate ebife walala. Babalabanga ba Kampala bagenda ne babawa bose fe 2 batemanga abana bagenda ku Kampala. Ene basomera ddala. Ilo 2 somero lya manyi nnyo ku Kampala. Simanyi babyakyuka but at our time nga bibateme waffe tulina no guy wa 01 director Darlington Kalengi. Darlington. Naye batema. Twatemembwa tugenda okulaba ngeri ku Kampala yeyagala. Gundi yaliwa. Gravity yaliwa. Gravity yali ku Kampala. Neti yete yali waffe lubiri. Yete batema. Ye yali ku Kampala. Simanyi byagenda mu maaso musajja watu ninga yali ku Kampala. Eddie Kenzo batema mutema. Eddie Kenzo senior 3 yagituukamu. Bamutemera musajja. Gati wali onsonga mtwala mu senior 4 ensonga ti yalina P7. Kati yali ayitawandira kyo okusoma. Nobeerayo. Kujjuza bifu. Nobati ali mu kukomera sagala Kenza anonenze naye nga gega amazima nti yalina P7. Era bambi yali musajja muliya. Olamala P1. Kade kifo yakifuna atya. Olamala P1. Tetutuse mu nkola ya Electoral Commission yeno yekola.
kenzo olamala piwa na wapittu ebintu bambi ne bisobasoba bulamu ne bugiraje sikola electoral commission ne bamujjukira kali yamwate ekifo ku lubiri kusamba mupiira nga wadde teyasoma teyakola kusamba mupiira mu Cuba nenga ayingira ekibiina mu Cuba bafa abere mu environment n'abaana Uganda atenga bizibu nnyo anti gamba nti amasomero gugayina engeri gigadi meeting ase ekyo kini mu kunyonnyola kati ne electoral commission yegamba kogere kwa soda kan abanyongira manda buyongede mu nyamazi nange mpa ku mazzi banna oyongere mu soda ngoye soda tulina mukwano gaffe agenda okulya emmere ku gundi ku restaurant nasoka n'amalawo supu emmere ekyalimu n'abagamba nsabako kumva malewo ki emmere yange ate bwe yamala emmere neggwawo na supu akyalimu n'asaba emmere amalewo ki ate nkitegedde nkimanyi okitegeera awata kyogedde linnya kyebadde ndi mu kunnyonnyola omuntu nti yo Issa egamba fine tuwulidde enteesa yammwe mugamba omuntu wagendera ku university ng'ali mu mwezi mwaka gwa kusatu automatically abeera bonafide student weeyo n'olw'ensonga eyo epapasi ya mature gundi certificate era bagiyiseeko lwaki mbweya mumubuuza bino ebikadde bo nga bagamba nti amateeka gaffe we gaba gali ku qualification ya candidate agenda okujja ku kya MP ffe tufa ku mateeka ago agakwatagana ku ekyo kugagamba gatya etteeka lisoma ki so ffe tuli ku universal admission banaye mutuleke boye bagamba bo babyepena abaleta mututwala eyo era bo nga bagamba nti rules amateeka universities ku gadi meetingira abayizi byabwe kati n'olw'ensonga eyo tetuyinza bikozesa kubeera nti no byoverridinga amateeka gaffe aga qualification the requirements amateeka go gakkiriza electoral commission okutambulira ku nkula yaayo anti tuli mu byakulonda kitegeeza nti amateeka ag'ebyokulonda ge gaba galina okwapulayingibwa wano oba okuweebwa enkizo oba okuweebwa njogera mu ntaputa y'abali bisobola okutaputibwa obulala nze just njogera mukyabadde mu musango olaba kaliko wasooso yogera nti tusabe kati ze ne bukubuulira mu samare ey'omusango okusinziira ku bagenda mu high court eri entaputa esobola okujja ngeri different olwa central points z'abano zenkuwadde sometimes by the way abatamanyi nti amateeka gasobola n'okuteekebwa ebbali olumu ne bayeeta logic ne bateekamu logic ne tuva ku nkula y'amateeka logic mu simple terms bakiyita batya amagezi amazaale common sense common sense wajjira awantu awamu mugamba naye wadde kale naye oba nkuwa example kwate zikola ebintu ebyo in some situations I wanted to cite some example abantu gye bayinza okucitinga ko nawe nga tolina nawe weteerateekaga that is common sense oba okitegeera now eddala nga bo bagamba nti courts ezikozesa amateeka have repeatedly sigumu seebiri held the National Council for Higher Education Equivalence must attach to a valid primary qualification. Chobola baade basaitinga omusango guli in fact we mbafunye obudde ngompadde obudde maybe next time nja kujirayo omusango ogwo ogwa bili musanvu gwe bakoze eki gwe basaitinziddeko yes so both central points zawe bana aba electoral commission nakati bagamba the one qualification must be proven at nomination ne basaitinga bidda begamba parliamentary electoral requirements two, a mature age certificate is treated as an academic qualification equivalent to A level only when valid. Three, gabagamba once expired it cannot be used to prove qualification. Four, gabagamba National Council for Education Equivalence letter does not cure an expired qualification. Five, university admission is not legal proof of A level equivalence for election purposes. For election purposes. For admission purposes yebere gukoze but for election purposes bo bagamba era bo otunulira mu strength ya argument says is a electoral commission one nti yo following written law amawandike omuli aga Parliamentary Elections Act negatako ne benchmarks notice zina kunyonyodde ekyokubiri nti it is isaba zino mu nsalawo ya electoral commission eri guided by Supreme Court precedent eya 2 musanvu guka nyinyi wa government omusanga emikadde gikola ki
gibayambako okusala gye n'empya. Yes, tuvala bakisaitinzeemukko nti nema mugenze mu Supreme Court tesobola kuwuliriza musango guno nga mulimu elements ez'omusango gwe yasalidda newe nsalawo tekisoboka. Bo bafunye dda bakwata guli ne kukola kino. Ekyokusatu nti bali mu ensuringa uniformity nti bali mu kudependinga on universities. I mean tebali mu kudependinga ku universities discretion. Bo bagamba ebyo byammwe. Naye obunafu ate era obuli mu nsala mu arguments za isi obunafu kuwulira obunafu n'amaanyi. Kale obunafu obuli mu kino nti Parliamentary Election Act yo yennyini ng'ogigenzeemu teyina we mentioningira expiration of documents. Ekyokubiri 2-year validity rule is not said explicitly in the Parliamentary Election Act gye bakozesezza wali only in academic qualification benchmarks. Lwaki mbadde nkuwa obunafu n'amaanyi okulaga nti tukyali mu kabinu, tukyali kababi nti waba bagenze, that is the reason lwaki bali bagenze mu High Court nga balaba bakyasobola okukuba ebituli mu nsalawo eno gye beeyambisizza. So ekinaavaayo kyonna saba zino sikola ki simanyi naye nga yabadde nnyonnyola ensonga zonna nti z'amateeka bikyasoboka okubeera nga bikola ki nga bikyuka mu ngeri emu oba endala. So yeah, tulinde kugo. Yes, but legally stronger position ya isi ekyateekenze upper hand. Gw'ogupima otya wano? Wengupimira batadde ku mizaani bannayo boda atuuse naye mukama wange. Oh my God. Oli ku Nsambya garden kwata mu katono nagambye kisaasi